Abagambye okubeera bamulekwa be yali omuyimbi wa Kadonka mu Nakinku Principal Job Kafeero abawera ddala 26 bakedde ekkeberero lya gavumenti ery'omusaayi wa Ndegeya okuggyibwako ebinaakozesebwa mu kabakubeera endagabutonde okusobola okukakasa nti bamulekwa abatuufu. N'abamu ku baana abaliko enkalu okuli Thomas Kafeero amanyiddwa nga Swazniga nabo tebalutumiddwa mwana nga n'abamu bazze ne bannyaabwe. Mu kisenga waayindidde enteekateeka y'okubakebera tebakiziddwayo bannamawulire nga kitaabwe omutonnende Vincent Abubakari oluvannyuma otegeeza nti abaana 26 be bazze okukeberebwa era n'ategeeza kino kye babadde beetaaga. Abaana nga 25 ate n'abalala bajja we bali bajja. Nenda agamba nti balinze bye binaava mu kukebera endagabutonde ng'abaana banaaba bakakasiddwa bakubanjula mu kika era nga basuubira nti ebinaavayo byebyo ebituufu. Abaana bagenda funa obwenkanya, essanyu lyange abaana bagenda funa obwenkanya. Ye Mugerwa Joseph nga naye muganda wa Kafeero ategeeza nti abaana bonna abazze talina kugwabuusabuusa kubanga abasinga mukulu we yali abamulaga ne bannyaabwe wabula nga balina okulinda ebinaava mu kwekebejja endagabutonde olwo bakakase. Nga bamu babasindise naye kituyambye nti abaana basinga obungi be tubadde tulaba bonna bakoze eki bazze kati laboratory yeneyawula. Yeebazizza bannamawulire bagamba nti babayambye nnyo okutuuka ku kino kye balindidde okumala ebbanga. Nga minisita yeebalire ddala yeebala bannamawulire mwensonga nkiddamu mwensonga ate era mwe mugenda okwanjula abaana abo mu bantu. Abamu ku bantu oluwulidde nti abaana b'omugenzi baleeteddwa okukeberebwa bakyamye okulaba ekigenda mu maaso nga bamu betwogeddeko nabo bavumiridde ekyokuziikula Kafeero ate abaala ne bategeeza nti badde kyetaagisiza ddala kubanga abaana basusse okunenengana ate nga Kafeero yali musajja musirise. Naye okumugjayo buli omu ajja kuba contented nti yoyo gwe baggyeko sample era results zijja kuvaayo nga zeze entuufu. Kubanga banamuke yewulire wakiba musiikulayo wakiba mubonyabonya wakiteba muleka naawula byabugaga bye batawaanya. Bano basabye abasajja okufaayo okulaama n'okukebeza abaana nga bakyali balamu ng'ate abakyala bakubiriza bannaabwe okwewala okugatika abasajja n'okusiba abasajja abaana abatali baabwe. Abazadde nga bakyali balamu abalina ku bintu ebiwerawerako bandibadde basooka ebintu ne babiteeka mu buwandiike nga bakyali balamu buli omwana ne bamuwa ebibye. Siragidde abakyala abagaba abaana nsonga y'akasente bannange bw'abanga akasente kagaanye gakwanonyayo omusajja kabudde omwana muwa omwana we. Kazikunookiriza okuwera ssaawa 8 abaana batandise okufuluma ng'omu ku bo Kafeero Shafiik Alex avudde Kayunga nga ze ne nnyina Nabweteme Maimuna nga Nabweteme ategeeza nti ono mwana wa muto we nga yava mu bulamu obw'ensi nga bwe baawulidde nti waliwo enteekateeka y'okukebera abaana ba Kafeero naye mwe yajjidde bamukebere. Kubanga nze okuva obuto nga nange yafanga omwana ono muto namuleka naye okuva obuto omwana nga twagala tulaba nga tufuna obwenkanya nga tufuna ekikaali tusinga okwagala era tuli basanyufu nnyo okulaba nga tuze ku musaayi. Ono agamba nti nnyina w'omwana ono yali Nansubuga Maimuna nga bwe yali tannafa yabategeeza ng'omwana ono bwaliwo omuyimbi Kafeero. Ye Shafiik Kafeero agamba nti musanyufu olw'enteekateeka eno kubanga abadde ayagala nnyo okuzuula ekika kye. Muzeeyi bwe yafiira nali muto kitegeera ekino gavumenti bwe yakireese ne ngamba kati nina okukola ki kugenda nange bweki nate nga nyingira mu kika. Omulala ye Maama Harriet Nalwanga avudde emukono ng'agamba nti naye omwana gw'aleese wa mugande we yafa nga yabalekera abaana 2 nga nabo beetaaga okumanya kitaabwe era nga bakukkiriza ebinaava mu kukebera. Owuliddwa omusago mu gavumenti gwe yaleese nasani tugamba katukozese omwana waffe azooka afune ekiteekirizo. Abaana abalala bategeeza kino kye babadde balwanirira nga bakufuna ku buweerero. Kuba kino bulijjo kye tukaayanira kye twagala. Wabula bba abaana bakulembeddwamu Swazi olufulumye ne balaba bannamawulire be balamye kamera zaabwe nga bagamba nti bo tebeetaaga bifaananyi nga buli omu akutte eri ne beeyongerayo. Swazi sokojje bo abaala balinnya emmotoka za poliisi mwe bajjidde nga n'endala omubadde abakoze ogw'okujja omusaayi ku baana bano zifulumye ne zeeyongerayo.
Munnamateeka w'ab'enju ya Kafeero Joseph Luziga ategeeza nti enteekateeka eno etambudde bulungi kyokka n'alabula bonna baagula ebintu by'omugenzi Kafeero tekye kiseera babiseseme kubanga baagula ku bantu abakyamu. N'olwekyo oba oli yagula mpulira amaka ge Kajjansi bagatunda, ettaka lye Buyikwe baalitunda n'ebintu ebirala, ebyo byonna tujja kusobola okubiggyayo tubisobola okugenda mu abo abanaabazuuliddwa tuba beneficiaries ba mugenzi Paul Job Kafeero. Ono era ategeeza nti singa banaazuula nti waliwo yatunda ebintu by'omugenzi nga tamulinako kakwate baakumuggulako omusango mu kkooti. Gavumenti eggulewo criminal cases eri abo bonna abatali baana be oba abanaazuulibwa nti si baana be abaatunda ebintu bye mu bukyamu. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Luno bunyazi bwa mweru bwa luno by'ebintu by'abagenzi biwooma.